Olunaku lw'abajulizi olukuzibwa buli nnaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga lumanyikiddwa ng'olukungaanya abantu bangi ku biggwa eby'abajulizi e Namugongo abava e Bule n'e Bweya n'abandi nga baviira ddala ebweru w'eggwanga era nga bangi ku bano batambuza bigere okutuukayo. Embeera bw'etyo ebeera ya bbugumu mu bitundu ebiriraanye ebiggwa by'abajulizi mu kiseera ekiwerera ddala ng'olunaku terunaba kutuuka ng'era nga batunda ebintu eby'enjawulo babeera mu kwejaga okweyolera ku nsimbi mu bantu abagenda okulamaga. Kyokka olw'embeera y'ekirwadde kya Ebola ekyabalukawo mu ggwanga gavumenti yayimiriza okulamaga kw'e Namugongo kw'omulundi guno ng'era abantu basabiddwa okukolera emikolo okusinziira mu bitundu byabwe. Kati enkya lwe lunaku lw'abajulizi tutuuseeko ku biggwa bino olwaleero ng'era munda mu kiggwa eky'Abakatoliki ekimanyikiddwa okubeeramu abantu abangi naddala mu kiseera kino tusanze nga kikalu era nga bataddewo obutebe bw'abantu ab'olubato abaneetaba mu missa ey'enkya. Abasuubuzi beetogeddeko nabo bategeeza nga bwe baali basuubula emmaali basobole okwenogera ku nsimbi nti kyokka byonna bibasaze so ng'ate nga n'abamu bagamba nti ensimbi beewola nneewole. Nakolanga nga katoni nga ssatu kale ekinene nnyo kubanga nange nkowa ndi muntu nakolanga ssatu naye kati ennaku zino ebintu byakyukamu okola paketi nga busatu buna nonyuka naye luli omuntu afunanga kasente naye kati tetukyakafuna. Ngerayo mu maaso naye ndaba embeera yakyuse ebyabaddewo kati mulowooza bye twaguze ne tutereka mulowooza tugenda biteekawo. Abamu batutegeezezza nti oluvannyuma lw'okumenyebwa mu bifo bye baali bakolera babadde basuubidde okweyubula nga batunda ebintu mu balamazi basobole okuzza abaana ku masomero. Ddala baagimenya tubonaabona tetulina bizinensi nga tumanyi nti wano we tugenda okufunira naye kati kalooli baamuweze kati awo tetumanyi kiddako abali eno naye abantu beeri bonaona babaganye betujjamu ssente kati ebintu byonna byonna tusiranye batusenda tuli bubi school fees tetukyalina baana wetubatugira wadde 10 bannaye tetumanyi gavumenti wajja etutwala Museveni kyatwagaza watugamba ati Ebola tetukyalina baana bwetubaliisiza teri n'omu era nga bwotulaba tuli wano oyo nayiiya bibye Dr. Sekawo Barnabas kansala akiikirira ekitundu ewasangibwa ebiggwa by'abajulizi mu disitulikiti y'e Wakiso ategeeza nti abatuuze baganyirwa nnyo ku lunaku lw'abajulizi ng'abatuuze balamaze. Bagenda otutuuka mwezi ogwokubiri nga bamala dde bbuukinga ebifo we bagenda okukolera era bangi bava mu looni ez'enjawulo mu kugezesebwa n'okunoonya ssente okulaba ng'ate bataddewo bika naye wetwafuna ya president nga kijje olw'embeera y'Ebola eriwo abantu bangi mu kitundu kyaffe bakosebwamu nnyo. Karen Hakiza Dickson meya w'eggombolola y'Ebuyogere municipal y'Ekira alaze nga bafiiriddwa emisolo egiva mu wooteeri ezisuza abalamuzi. Okulembeze tukoseddwa sayidi emu kirungi olw'okuba nti obulwadde buyinza okujja ne bumalawo abantu baffe era kitukoze bulungi nti ate abandi badde baleeta obulwadde baba tebakyabuyingizaawo naye ku sayidi endala ey'obulamu bwaffe ate ebeezawa famiri zaffe ffe ng'abakulembeze aba divisioni y'Ebuyogere tufiiriddwa nnyo kinene kubanga tulina abantu bangi badde bava wano ne bagenda e Namugongo ne bamalayo wiiki nga bakampinze. Okusinziira ku bakulembeze mu kigo ky'e Namugongo okuli Father Vincent Lubega abantu 2 bokka be bagenda okukkirizibwa okugenda e Namugongo enkya bw'atyo n'asaba abakristu okusabira mu bigo byabwe. Parish Namugongo era ebisomesa 8 mu bisomesa ebimu twategese enteekateeka nti abakristu baayo bagenda kusigalayo nga beegayirira era enteekateeka yakoleddwa dda wano mu kiggwa kyaffe nayo parishi tulinayo okwegayirira okwenjawulo. Emisa zijja kubanga eza parishi ku Sunday saa 12 kitundu saa 2 saa 4 saa 6 ne saa 11 naye nga ekifo kino bwekiri ekyenkizo tulina okwetegeka mu ngeri enjawulo era twetegese dda. Ekisookera ddala batusaba nti wabeerewo ebituyamba okwetangira obulwadde. Reverend Dr. Richard Mulindwa mukwanaganya w'ekkanisa ya Uganda ne ssettendekero wa Uganda Christian University eyawomye omutwe mu kutegeeka okulamaga kw'omwaka guno ku ludda lw'aba Protestante alambuludde enteekateeka nga bwe zigenda okutambula.
Service egenda kulemberwa mukadde waffe Saabalabizi w'ekkanisa ya Uganda Most Reverend Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu n'abalabirizi abatono ddala era enteekateeka zonna ziwedde. Njagala bakakasa nti enkya University yategese enteekateeka ya saavisi gye tuyita liturgy. Era olwedde twamaze dda okugiwa amakanisa gonna n'abawule bonna basobole okugoberera saavisi nga bwegenda okubeera. Gavumenti ekakasizza nga bwe watali muntu yenna agenda kuli mu bikwekweto by'ekitongole kya NEMA